Weewaawo akati omwami ono abuuza njawulo ki eri wakati w'omuzimu n'omusambwa n'ejjembe. Agambye nti kuba babuzaabuzibwa nnyo. Ebintu ebyo birina enjawulo era buli kintu kirina gavumenti yaakyo. Gavumenti y'emizimu be baali abantu. Gavumenti y'emisambwa gye jjajja amaanyi ku zimalayika embereberye. Emisambwa tulina emisambwa gya mirundi ebiri. Waliwo emisambwa emizaale n'emisambwa egy'olubereberye. Okitegedde, egy'olubereberye nga gyatula olubaale. Olubaale egyava mu lubaale okuva ewa Mukama Katonda. Emisambwa egy'okubiri gy'emisambwa egyava mu lubale olw'omukazi, ye lubaale w'okukika. Ejjembe, amayembe gaaleetebwa Muwanga era amayembe ago gamanyikiddwa. Aye ne tujja tuba n'amayembe agatalinnya ku mitwe naye nga gyegali lukunkumuli. Kakati ono abuuza njawulo ki? Enjawulo y'omuzimu, omuzimu aba yali muntu. Omuzimu guviira ddala ku lubereberye lw'omukazi, nti okuva ku mutendera gwe tusamirirako ekika okutuuka olwaleero. Abaaweebwa omukisa ku lubereberye nga zimalayika ziteeka ebbala ku baana abaali abazaale, omwava emisambwa egimu egyabula obubuzi, nga abantu abamu baafa bufi, abamu ne babula bubuzi. Bwe bamala okutwekweka bajjanga beetondeka ku baana abajja baddawo okutuuka olwaleero. Okitegedde? Era mu kitundutundu ekyo omuzimu mwe muva ekigambo ekigamba nti sooka otye kitaawo ne nnyoko, mwe muva ekintu ekigamba nti ddeeka, mwe muva ekintu ekigamba nti atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, kubanga maama wo ye yateekebwamu ennambiko ez'omwana kyaliba mu nsi. Lw'otalabe bazadde ba leero kuba nti batukuza muwawa ne batatulaga nnono, oluusi nga nabo tebagimanyi okuva ku bakadde baabwe ababazaala. Kakati olwaleero abaana abaliwo tebakyateeka kitiibwa mu kintu waka. Ekintu waka okugamba nti ddeeka tugambe oli Bulaaya empewo z'ekikazi kufuuweko. Abaana bangi nnyo bali e Bulaaya nga bwe baafuna ddiiru ne bafuna babakwata ku mikono ne bagenda e Bulaaya. Bwe batuuka eyo ne basumbuyibwa, ekintu kiba kimu, dde waka empewo zikufuuweko. Okudde waka empewo zikufuuweko kye ki? Dde waka olime ku kijja. Bwe wabaawo obuzibu obukusumbuwasumbuwa, tambulako mu bumale. Kye bayita empewo okufuuwako. Empewo okufuuwako kwe kukkiriza okugenda okukola ewantu, oba ogenze mu Kampala oba Mbalala oba Mukono oba Jjinja naye ng'ozaalibwa Masaka. Empewo kye tuyita empewo okufuuwako ze empewo okukkiriza okugenda okwetayamu ekyo ky'ogendamu. Era ne faaza bw'aba agenda okufuna obufaaza bamuzzaako ewaka. Okumuzzaako ewaka nti ne bw'aba tasamidde, emyoyo giri ebbanga ly'amaze ng'asoma obufaaza buno, emyoyo giri girabe nti tewakyali kyakkola, omwana baamutwala eyo, ffe tumuvuddeko. Okitegedde? Ekigambo mwana kutambula oba n'afuluma amawanga n'atuuka eyo n'abonaabona, aba alina bye yaleka takoze waka. Okitegedde? Mu byo mwe muli okulima ebiggya, ebiggya by'ewammwe wa kitaawo, n'ogenda n'onoonya ebiggya by'owa jjajjaawo. Abamu balimako ebiggya bye balabako naye ng'ate bawulira tulina ekiggya essingo. Okitegedde? N'alimako eby'owaka byokka, ekyessingo n'akireka, naye ng'ate ekyessingo ojja kusanga kwe kuli omuzimu ogumusumbuwa. Kati n'alimako bino byokka naye nga ne kiri akiwulira nti tulina ekiggya essingo, era okutondawo kino ekiggya twaziikibwanga ku kyessingo. Okitegedde? Kati omwana ono bw'alima ku bijja kimwetaagisa okutambulako mu bagezigezi, n'amuwa ku ddagala n'alinaabako. Bw'aba aliko omuzimu ne bagulaba n'aguwa ebyagwo, era n'asinzira mu kibbo omwo n'agamba mundeke ngende nkole, ebirala nja kubitereeza. Empewo ne zimukkiriza, ze tuyite empewo okufuuwako. Empewo okufuuwako si kudda buzzi waka kutuula, wabula okugenda okulima ebiggya, kwe kuteeka ekitiibwa mu bakadde bo. Kati bw'obaako n'ebintu ebikusumbuwa bulijjo oloota ebirooto eby'engeri olwalalwala ovaamu embuto biki, kati n'otambulako. Okitegedde? Bw'osanga omusawo omulungi, omusawo omutuufu, n'abaako byakukolerayo, oba nakkumisa ku byoto oba n'akwegayirirako bajjajjaabo, n'olyoka obuuka n'ogenda e Bulaaya. Singa abantu tebafuna buzibu Bulaaya. Okitegedde? Kakati mu kitundu ekyo omuzimu kye ki? Omuzimu yali muntu
era omwana bw'abanga agenda okufumbirwa oba okuwasa bateeka endeku ku kitooke. Endeku ku kitooke kwe kwanjulira emizimu, kuba emizimu gibeera mu nsuku, kuba ebijja bibeera mu nsuku, ebijja bibeera mu manju oba mu lusuku. Ebijja ebyo emizimu buli lwe givaayo okwota kasana gituula ku ndagala. Mu kutuula ku ndagala wansi wateekawo omwana owookubiri, ekitooke we kibeerera ekikulu. Omukolo gwonna gunaakolebwa oba ogenda kuwasa oba kufumbirwa basooka kuteeka ndeku ku kitooke, era omukolo gwe ne gutambula bulungi, enkuba n'etabataataaganya. Bwe wabaawo emisoto egyandibalumbye ku mbaga okwo gyonna gikkakkana ng'obweyimirize buva ku maama Nakitembe, kuba ye maama akuzaala omukazi we yafukamira ng'ateeka omwana owookubiri. Okitegedde? Omuzimu gwe guwasiza omuntu omukazi, omusambwa si gwe guwasiza omuntu. Omusambwa si gwe gulaba omukazi, omusambwa si gwe gulaba omusajja. Ejjembe si lye liraba omukazi, ejjembe si lye liraba omusajja, guba muzimu. Omuzimu gwe guwasiza omuntu. Omusambwa bwe gusiima omusajja ng'omuzimu si gwe gwamulaba, omusajja oyo tobeera naye. Osobola okulinnyibwako Ndawula Kabaka, okitegedde, n'alimbalimba omusajja nti twakusiima, ng'omuzimu tegwakkaanya nakyo, tosobola kubeera naye. Buli gavumenti eweebwa ekitiibwa. Era abalya mmere singa bwe twali singa twesiimye, naye abalya mmere olwaleero beeyisaamu amaaso, kababeere ba minisita, kababeere bakulu ki, ono owa woofiisi ono ayisaamu owa woofiisi eri amaaso. Naye jo gavumenti y'obutalabika yeewa ekitiibwa. Nabuzaana bw'agaana nga Kabaka wamuwa ebibye, era Kabaka tasobola kukuwa by'oyagala. Ddungu bw'agaana nga Mukasa wamuwa ebibye, era Mukasa tasobola kukuwa mukisa nga Ddungu agaanye. Omuzimu bwe gugaana nga Ndawula wamuwa ebibye, era tusobola kgenda mu maaso okutwaliza ewamu nti olina okusamira Lubaale. Okitegedde? Lubaale yazinga ebintu byonna. Okitegedde? Kati gavumenti ewaŋŋana ebitiibwa ey'obutalabika, emizimu giyina ebigikwatako nga bbyo, n'emisambwa giyina ebibikwatako nga bbyo, n'amayembe gayina ebigakwatako. Omuzimu bwe bujjajjaffe, omuzimu gwe gukulaga Lubaale nga bwe yatambulanga. Bw'otamanya muzimu oba omuzimu bwe gutavaayo, ne bw'osamira Lubaale emyaka 7 era amala n'atabuka n'ayonooneka, kuba omuzimu gwe gulina okuwa ennambiko. Mukasa namusamiranga ntya, natuulanga ku ddiba ki? Omuzimu gwe gulina okukulaga Lubaale ono. Omuzimu gwe guvaako ennyanjula. Bye bitabo biri kye byogera, ebitabo biri kye byogera tebasobola kisomesako kukigaziya nti taata ne maama lyekkubo okummanya, atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, kuba amagezi mwe gasookera, kuba gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Kale kye kitiibwa omuzimu gwakisigaza. Ne bw'osamira Lubaale ne bw'omunoonya ne bw'olinnyibwako Ndawula emirundi kakadde ng'omuzimu togujjangayo Lubaale yo tatereera. Omuzimu gwe gulina okukulaga ebintu byago nga bwe byatambulanga. Omuzimu be bapuliida baffe, era essaala zonna ze tusaba ku byoto tezituuka dayirekiti mu misambwa. Essaala ze tusaba ku byoto zirina amakoona mwe zigenda ziwetera. Buli lw'okoowola n'ogamba nti nkoowodde bajjajjange bonna abaazaawo edda b'essaala babessaamanya, emizimu gy'ekika kyange, emizimu emirungi, emizimu emiwabuzi, emizimu emirambulukufu, bakama bange mbonaabona nkaaba nsaba okunneeyimirira. Essaala zirina kutambula bwe zityo. Jjajjange muzimu nsaba onneeyimirira eri Kabaka Ndawula, jjajjange muzimu nsaba onneeyimirira eri Kabaka Mukasa, jjajjange muzimu nsaba onneeyimirira eri bannaalongo oba abaana abalongo. Omuzimu gwe gutuusa ebigambo by'osaba. Omuntu tolina buyinza butuusa ddoboozi mu gavumenti ya misambwa, kuba gavumenti ya kitiibwa. Kiringa nga bw'onooba ng'ogenda kulaba Pulezidenti Museveni. Bw'oba onoolaba Pulezidenti Museveni tosobola kuweereza ddoboozi ne limutuukako, era tosobola mutuukako. Oyinza okusooka okuyita ku LC1 nekusindika ew'eggombolola, ow'eggombolola n'akusindika ewa chairman wa district, chairman wa district n'akusindika ewa RDC n'abaako waakusindika e Kampala ne bakutuusa mu ofiisi ya pulezidenti. Bwe kityo bwe kiba. Essaala ze tusaba n'okoola Kabaka Ndawula n'okola ki, ky'oba olina okumanya nti oliko omuzimu ogukutambulirako. Omuzimu ogwo gutuusaayo essaala. Buli lw'osaba bw'oti n'ovunnama n'obeera nti ogonze okkiririza mu ekyo, omuzimu gwe gutwala alipoota eri Kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula abeera wali mu ntebe ye ey'olugalaamirizo, okitegedde, ng'aliko n'abamuwujjako akatuuyo, akuba akalipo, yeesigamye, omuzimu nga gujja. Okitegedde? Kabaka ng'abuuza abasajja baani oyo anjagala, nga bamugamba waliwo omukyala akwagala ali wali, kale muggulira gye. Ng'ajja ng'afukamira agamba, mukama wange bwe tutuuse we wano, omwana gwe nabawa akkiriza,
omwana gwe nabawa mukebedde bulungi omutima. Ndawula ng'abuuza, okakasa akkiriza? Ssebo, mukama wange akkiriza. Era wenjogerera namukutte mavumbavumba. Ensonga we nazikomya watandikidde. Kati ndawula ng'ayita Kiwanuka. Owaaye Kiwanuka jangu saagiri meeja. Genda olabe omuvubuka oyo oba omuwala oyo. Kiwanuka ng'ajja. Kaakati wakumye ebyoto ggulo limu, ekiro ogenda okulaba ng'olaba omuzungu azze. Omuzungu owulira olubabu biki osooka kulaba oluusi bimyanso biki kumbe Kiwanuka azze kulambula bulambuzi. Okitegedde? Azze kulambula kuzzayo mawulire lugira nga addayo eri. Okitegedde? Kiwanuka aga mukama wange mulabye naye omutima gwe tegunnasalawo bulungi okusinziira bwe mulaba, kubanga ebintu byaffe abigasseemu ebirala. Akyalina obuwala bw'ayagala, era mu kyo mukyendabye mu ndowooza ze omusajja oli gwe yali ayagala tamukyawanga. Kaakati ensonga zaffe twagala zibeere mu kintu kimu nga tazigasseemu birowoozo birala. Mukama wange Kabaka okusinziira bwendabye agira akyakola ekibonerezo. Akati ndawula ng'agamba omuzimu guno, obiwulidde? Muddeyo mugira mukyakola. Sinnatuuka kkuta. Era Kabaka ng'alagira omuzimu guno guzibwe mu kkomera. Okitegedde? Abasirikale nga bagukwata nga baguzza mu kkomera, bwegutuuka mu kkomera nga baguwa amateeka nga bagugamba ddayo kati mukube bwoti, mukube bukiikakiika. Kwata omuggo guno obeere ng'okuba eno mu mbiriizi eno sayidi eno. Ate ofube okulaba nga bamuwa n'effumu, ofube okulaba ng'effumu lino limufumita muni eno emabega. Ekyo kijja mugonza. Obukyala buno obuyiwemu eddagala lino munnange ng'odde ewaka. Olwo otandise ku nsonga, naye ebirowoozo byo bikyayimiridde emirundi ebiri tonnasalawo. Oba oli awo nga emabega otandika okuwulira amafumu. Amafumu ng'otambulako ewa jjajja ng'omugamba n'amafumu aganfumita. Jjajja bw'aba wamwesonga gulaba nga kugamba oyo Kabaka ndawula. Naye ng'omuzimu gwe gukufumita effumu. Wabula amaanyi gava wa Kabaka ndawula. Atuma butumi. Ye si yaliwo. Atuma butumi. Okitegedde? Oba okyagira oli waka genda okuwulira eno mu mbiriizi, owulira ekintu ekikutuddemu mu mbiriizi. Kumba omuggo gwe baamuwaddako yakkuba omuggo gumu guzitowa kilo 5. Ekintu kikutuddemu ng'ogenda ewa jjajja. Awo wonna oyandayanda onoonya lubaale kumutereeza muzzaawo. Jjajja nga kkuba omwesonga ga nti ogwo omuzimu gwe gutuddewo. Jjajja ng'okole ntya? Tandika kati omuzimu ogwo gwanywanga ku mwenge gwakolanga bwe guti ne bwe guti. Jjajja nkole ntya ekirala nteekawo olubugo. Jjajja nkole ntya ekirala nti bwe kiti. Kaakati baaloopa abasajja omuwala ono baamutwala obwongo. Ekyo baakiroopayo eri ne bakinogera eddagala. Baalagira omuzimu gubeeko akalagala ke guyiwa mu bukyala. Akati oba oli awo ogenda okwegatta n'omusajja ekkubo nga libula, nga mukikiitana nga n'amazzi gabula. Bw'ogerengetanya ennyo n'okiremerako ennyo, obukyala nga butandika okumeramu obuntuntu obusundosundo. Omusajja bwe lwakwegattako owulira obalagalibwa. Wansi wakubalagala, waliyo obusundo, wansi wakusiiwa, wansi ye wataataagana, gw'olwala mu nsonga nga tovaamu. Olwo bakugobako basajja tonnakimanya. Okitegedde? Tonnaba kukimanya. Kaakati ng'oyandayanda ng'okola nga weegayirira Jjuuko mu kkola okwegayirira biki olwo omuzimu gukubeerako. Omuzimu gukuwa obubaka. Okitegedde? Gukubeerako ng'okola. Kati buli obaako w'otuuse omuzimu gukwata ekkubo guddayo. Abasirikale nga bagenda ewa Kabaka ali anyeenya bulippo wujja ne wano. Akavunza kankutte mu kigere ako keetaaga kujjawo. Kabaka aba ali awo ng'omusirikale ajja. Ssebo Ssaabalongo eriyo akwagala mu mugamba ajje ng'ajja. Anti taata era nkomyewo. Mukama wange tusaba kusumululwa. Omwana akola. Tusaba kusumululwa mukama wange.
nsaba kino na kino na kino na kino mukama wange we nakoma omwana akoze owaye Kiwanuka jangu Kiwanuka ngajja ng'asooka kuba omusinde wansi saluti kuteeka omukulu ekitiibwa wanga yeeyala wansi genda n'omukadde oyo mulambula omwana oyo nakatudde mulabe kakati nga bajja balambula Kiwanuka yawandiika fayiro oluusi atambudde ne bamweyana baga nti okusinziira ku ABCD omwana ono akusinzeeko bagamba omuzimu guno akusinzeeko kakati naye twagala atuukirize ensonga bweti ne bweti ensonga bweti ne bweti bw'anaamala ogituukiriza atuukirize n'eno bw'anaamala ogituukiriza atuukirize n'eno bw'anaamala ogituukiriza atuukirize n'eno nga bakomyawo alipoota abagamba mukama wange alabika agezaako naye omwana atendewalirwa wabula bwe tunaaba tumukutte mavumbavumba ajja kusobola akati ndawula ng'alagira oba kabaka bulamu kale bwe guba nga guli bwe gutyo mugende n'omukyalo oyo mumuyambeko bw'aba nga alina waatuuse kati mumuyambeko olutalo alemeddu lwana yekka kakati abasajja nga bajja ekirongoloota amagye gakugoba olwo wagendako mu mbuga emu Ssenkulu n'akusalira ennaku nnya ozikiika awo owulira zikaluubiriza kati olwota amagye gakugoba bwe bakugoba bwewekweka wano bwe bakutaayiza bw'okwata ekkuba eddala bw'olaba ekkuba eddala ng'olikutte ate ogenda okulaba ng'ekkuba eryo likoma ng'okomawo ogenda okusanga nga waliwo sseŋŋenge kati ebirooto ebimu temumanyi kwe biva ebirooto ebimu gavumenti eba yasalawo dda okutaayiza mu buli kintu ng'eno opalappalanya bupalappalanya naye nga buteerere ekivaamu ebintu biri bye bagambye nti ABCD akole kino ekivaamu ng'oloota omukadde ogenda okulaba olina omukadde ogenda okulaba oloota oli mu lusuku ogenda okulaba oloota omukyala azaala ogenda okulaba oloota ebinnya birimu enzikiza biki biki okitegedde kati nga batandika okukubirawo mbutamanya ng'otambula mu basawo nga 6 okitegedde buli omu ng'abulwa ansa kumbe bakugamba genda walusi kakati okugenda walusi eyo okutuuka okukimanya kijja kutwalira emyezi emirungi nga5 okukimanya ne wano wonna nga bakuba bukubi balina okukuba oba ssente ze zikuwaga ne bazijjawo oba abasajja be bakuwaga wansi ne balwazaayo endwadde ez'enjawulo okitegedde omubiri guno gusobole obuteeyagala omubiri ule gubeera nga tegweyagala ne bizinesi zo tezitambula omubiri ule gubeera nga tegweyagala n'abasajja bano be wandibadde ofuna mulaalo gye bali era nabo tofuna kwagala appetite ekendeera esalika buli lwewegatta n'omusajja nga badde tebakyagala mu biseera ebyo weegatte na musajja ogenda okuwulira nga olina obulamu bwe tebweyagala buli lw'oyawukana n'ejjofule bodda ewaka owulira omutima gufa ogane lwaki buli lwenjagala n'omusajja ono mpulira bubi ekivaamu ng'ofuna obubaka ng'oli agamba nti osiye musajja gwe twagala bw'atyo olubaale bw'atambula okitegedde era njagala mwegendereze nnyo ensonga zino oyinza okusanga abazzukulu mu lukiiko nga bagenze kusamira omuzzukulu n'alinyibwako mukasa n'agamba endeku yange ey'omwenge eriwa abaliwo ne bakwata omwenge ne bagumuwa ababitemya amangu ne bagamba nti oyo si lubaale oyo si mukasa oyo yeekoza bwekoza ffe tetulabangako mukasa anywa mwenge oba Kiwanuka ng'oyo n'ajja n'alinnya ku mutwe n'agamba njagala mwenge mumpa omwenge mwanguwe kati olw'okuba omukulu yalagidde ne baleeta endeku ne bamuwa n'anywa endeku esooka n'anywa ey'okubiri abaliwo abatamanyi nsonga zino ne batandika ono yeekoza bwekoza nze bukyaŋŋambawo sirabanga ku Kiwanuka anywa mwenge bino nze sijja kubikkiriza olwo abooluganda abamu abagezigezi abaali batambuddeko abamanyi nti Kiwanuka omwenge guwumuunyira ziizi kati lubaale ono abateze mu lukiiko muno balabo babasobola okukkiriza kubanga okukkiriza bapima kupime okitegedde kkiriza ekyo kyotalaba enkya kijja kulongooka kakati ekyo tosobodde kitegeera Kiwanuka sse ku mutwe nze Kiwanuka njabba kuba nze Kiwanuka endiga yange mwagiteekawo omukoko we mwagusimba nze Kiwanuka nja kubookya musooke mumpe ku twenge ndyoke mbuuke ngende nga baleeta mwenge
abaliwo nga babijjamu switch baga sirabanga ku kiwanukanywa mwenge nabagamba oyo yeekoza bwekoza ne mugaana okwo kwekoza oba Mukasa yasabye omwenge nga batandika obukukulu wabweru engoma olusirikamuko ne bafuluma ebweru ne batandika okikubaganyako ebirowoozo akivaamu n'akivaamu nze nabagamba ebintu byeyo byakatemba nze nabagamba oyo omuntu mumulaba si yaliko n'empewo oyo katemba nze bulijjo mbagamba nze era nazze n'omutima tegukkiriza okitegedde kumbe Lubaale gwe mwogerako temumumanyi Lubaale alina ekitundu ky'abazannyiramu okitegedde bye mukola eri omukulu atuma butumi omuzimu gwammwe bwe gwagenda ewa Mukasa ne gumugamba mukama wange ensonga ngikutte kannabwala omuwala gwe nabawa atandise ensonga Mukasa atuma musajja w'ejjembe okitegedde Mukasa ali mu ntebe ya lugalamiriza anyeenya akalipoono owaaye Lubowa sembera wano atuuka nga yeeyala mukama wange gusinze Lubowa njagala ogende olabe ebifo eyo omuwala gwe baatuwa olabe ali ku mulamwa n'abamwetoolodde mwangwe mangu alipoota ekomewo wano muba muli mu ngoma omuwala ng'atembebwa ejjembe lye limutembye liri mu ngatto za Mukasa talikkiriza kwogera linnya lyalyo mukama waabwe Mukasa yatumye genda olabe era ejjembe bwe lijja oba ddungu nga ligamba nze Mukasa ebyo byonna bigezo nze Mukasa kubanga yatumye okitegedde nze Mukasa nva ku nnyanja mu kifo ky'okusaba amazzi njagala mwenge kita kyange kiriwa okumanya n'okutegeera kintu kikulu nnyo awo Mukasa oba olina okumanya nti oyo si Mukasa wabula nannyini mpewo ezo yatumye omubaka takkirizibwa kwogera linnya ono musirikale akolera oli ayina kwogerera mu linnya ly'oli mwe kino muyina kukifunamu kumanya na kutegeera ne Ssenkulu we mutudde Ssenkulu aba alina okumanya nti abazzukulu bano bakyalina olubimbi lunene mu maaso okutuuka Mukasa oli pyuwa lwalijja n'asaba amazzi kati aba alina okukimanya nti omukulu abaddewo ebyo biba byama era Ssenkulu tabyogera era Ssenkulu ayongera bayigiriza nabbakaatiriza nabbagazisa nsonga okitegedde Ssenkulu aba yategedde dda nti wadde tusamidde naye abazzukulu tebannatuuka ku kituufu ebyo ebirinnye ku muzzukulu gakyali mayembe oba bakyali baddungu naye tebasobola kwogera mannya gaabwe olw'ensonga nti bakyali mu ngalo za mukama waabwe tabatanga kati ddungu najja oluusi muzimu ne kuganze Mukasa eryato lyange liriwa oluusi Mukasa atumye abakulu bano abagambye siina kyenja kwogera nabo abo bakuŋŋaanya okusamira kati ntambulire kuki eryato lyange liri luddawa enkasi yange eri luddawa batekewo ekkanzu enjeru ndyoke nzije kakati muneyo muzimu nga gujja nga gulinnya ku mutwe oba ejjembe nga lirinnya ku mutwe nze Mukasa eryato lyange bwe munaalimpa nga mumaze bwe munampa ekkanzu yange nga mumaze njagala ekkanzu njeru ng'eriko wano akabala akamyufu ku muleera ejjajja mukama we Mukasa tusanise okkulaba tannabyonoona eryato lyange muliteekewo mu bwangu muwulidde ejjajja enkasi tebulangako ejjajja muteekewo ennyanja yange ejjajja muteekewo ekkanzu enjeru mugiteekewo ebeerekewo wano ku muleera bbala erimyufu ejjajja awo nja kubaggulira basumulule jjajja bweza nnyo bweza mukama nga bateeka ebyenyi wansi ekibajja enviiri ku mutwe obukukulu butandike njagala kyakunywa kati ababimanyi nga bagamba ensumbi ziruddawa okitegedde aba akyagamba nti njagala kyakunywa njagala ekita ky'omwenge nga baleeta kita jjajja nga akatankira ende ku nnamba awo oli wagambira njagala kufuka ng'akoona ku munne nga bufuluma abweru nakugamba
nakugamba oyo yeekoza nze ndudde nga mbagamba ebintu bino ezo si mpewo kwolabika omukasanya omwenge obwo buyaye era ebintu bino nze era kyova olaba nze badde bansaba ssente nga sijjaayo ssente zange nze siteeka ssente mu bintu bya kisiru olwo Lubaale atandika okusengejja abakkiriza n'abatakkiriza agenda okutandika okubaawula okitegedde nga bwe mwakuŋŋaanya ekyo Lubaale akikozesa bugenderevu mulimu abantu ab'emitima emibi mulimu abantu abatali bagumiikiriza mulimu abantu abalowooza nti bwe nteekayo omutwalo nfuna 3 mulimu abantu abalowooza ebyamangu kati ate mummwe abaana nga bwe mwakuŋŋaanya ab'ekika abaana 10 mulimu abaana 3 abakkiriza nti tulina okuggusa ensonga kati obwo bukodyo bwa Lubaale ayagala obbaawulako abamu abaleke bagende baboneebone n'ensi abaleke 3 byo byowulira abantu nga bagamba nti twatambula kamunye ennamba ku musawo olwaleero ndi bwomu olwaleero tuli 2 Lubaale bw'atyo bw'asengejja okitegedde era essengejjere ddala omuzzukulu asobola okulinnyibwako ejjembe ne libaako be likuba oba nga 2 nga likulembeza ekintu ekigamba nti akanyoomonyoomo mwanyooma dda ejjeme ne litandika okubakuba ne lisaba ne kibooko kati bwe mubeeramu omuntu omukulu oba tugambe baabawo ng'ate bulijjo atera okukuwa akasente naye nga Lubaale ono alaba nti akasente ako takajja mu makubo malungi oluusi akumpanya okitegedde ye wadde bulijjo akuyamba naye ssente ezo ffe size zirina okukola ebyaffe kati olinnyibwako ejjembe limukuba kati bafuluma ebweru abamukkiririzaamu bali 4 ng'agamba kankubye nze ngenda na kiro oluusi yazze n'emmotoka alina n'emmotoka mu kikayi mugaga gwe mwesigamyeko nze ngenda na kiro wano sikeesezaawo muto wange nankuba ate nga bulijjo nze nteeka ssente mu bintu bino basabe nti nenjigula nenkola ki nenjigula mbwalinnyibwako bujjajja ne bunkuba kati bw'abaaka bamukkiririzaamu bana ne bagamba tugende nange sisigala wano okitegedde eŋŋoma nga zitabuka kwolwo ekiro mugenda okukeesa nga musigaddewo 3 bantu abatambudde kamunye nga babibalesseemu era nga balayira toddanga munoolinnyo ewange ekitegedde ezo si mpewo kukwekoza alabika alina ne gye yabijja bagenda balayira nankuba ate kyanalaba ajja kukiraba nze tantegeera okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo bw'atyo Lubaale bw'ayawulamu famire ebyokwawula mu famire tobiteesangako Lubaale tebamulaba mu kamwa si gwe obiteekateeka Lubaale yabiteekateeka Lubaale akola akakuŋŋunta n'essengejjero n'agamba ono tetujja kugguka naye bwe bagenda ne batambula mu Lubaale ne bagenda ku musawo ate ye alina omusawo omulala gw'akozesa kati ng'eno bye muteesa ate oli agenda n'abyebuuzako ku musawo omulala okitegedde musobola okutambula ne baganda bammwe 3 naye ng'ewaka balina bye basirikidde nga bo balina enteekerera gye bateekerera oluusi baasala n'omusaayi kati ng'eno bwe mujja okunoonya Lubaale pyuwe ew'omusawo mufunye Lubaale wasiimye Lubaale alaba ate abantu bali bajja kwonoona bye mukola okitegedde oluusi nga bwe mutambula abantu 8 eno Ssenkulu agamba nti alabikirwako empewo yoono kati ate ku bantu 8 bwe mwatambudda ate eri wali era omusawo gwalimba gwaga nti gw'oliko Lubaale kati Lubaale bwakulinnyako eno gye mutuuseewo omusawo omutuufu oli n'atalinnyibwako oli atandika okufuna akasajja n'agamba ate empewo bagamba ziri kunza ate nga zirinnya ku oyo kati Lubaale ayawulamu abantu ye ng'amanyi tolina biteesako tolina kkolima Lubaale bw'abaleka 2 nga muli baavu nga balina ssente abakutuddeko bireke ye yamanye engeri gy'onoggusaamu ebintu ebyo mu bulumi okitegedde bw'atyo Lubaale bw'akola opposition side ne mufuna ababalwanyisa Lubaale n'agamba nti gwe kanya kukola wadde tolina ssente ojja kuwunzika ng'obawangudde kati gwe n'otekkiririzaamu okitegedde bwe kityo bwe kiri mubeera mu ddiiro omukulu najja n'asaba omwenge nga kiwanuka Ssenkulu abanga wa Kiboggwe naye n'awakanya empewo eyo kumbe tabadde kiwanuka oli yatumye butumi mugende mugambe njagala eryato lyange n'ekkanzu njagala kino ne kino ne kino ne kino kati abalinnye ku mutwe mu gavumenti okusinziira mu ssemateeka waabwe abazzukulu tebalinaku we baatuuse temukkirizibwa kwogera mannya ga bika birala mulina kwogera linnya lya mukulu abatumye okitegedde Pulezidenti Museveni tasobola kusindika musirikale wuwo omusirikale n'atuuka nakuga nti nze nkunonye era akugamba ti pulezidenti akugambye ABCD zayo ssente ze weewola n'ozirya okitegedde kati kize mbutalabika Mukasa agambye okusinzira ebbanga ly'emmanjiriza eryato lyange mugende mu mugambe bw'aliteekawo nja kujja ajja kundaba ejjembe lizze ejjembe nnyonta eriruma lyagala mwenge kasita lijja ku mutwe nga ligamba nze Mukasa
era nga bwe bulambulukufu liri ku tteeka nze Mukasa mpe eryato lyange mpe ekkanzu mpaki abazzukulu bakkiriza bonna amatu bateze nga limala likawaŋŋamula omwenge guliwa njagala kunywa mwenge kati akatundutundu gezesezo bakkiriza be bakategeera n'omanya nti tukyalina olubimbi tukyalina ebyokukola Mukasa yennyini nga Mukasa tukyalina we tutannatuuka okufuna Mukasa yennyini okufuna Kiwanuka ali omuliro tuyina kye tutannakola Kiwanuka asobola okujja n'akwata mu kyoto nga yeesansa bagengala azisammula eri amanda agatya kati abazzukulu ababeerawo obusiru bwabwe nga batandika bagamba nti oyo si Kiwanuka ffe Kiwanuka gwe tumanyi atuula ne muliro omuliro agulya oyo Kiwanuka gwe mulabye akutte mu kyoto omuliro n'agusammula eri ng'agutya ezo si mpewo nze sola bikkiriza bino ng'abamu basiibula kiro abamu bwe bagenda tebadda beerabidde abazzukulu baagala byamangu empewo zikyabagezesa Kiwanuka alina ensonga lwaki asammula omuliro tannaba kubukala okitegedde mukyalina olubimbi akyatudde ekkaviiri akyatudde ekkutu tannayambala nnyama yonna wakyaliwo ebyokukola wadde mutaddemu ssente obukadde bubiri omusawo bwe yabasaba mujja kufuna endala abazzukulu bafunye obutakkiriza awo bagamba ssente ze tutaddemu zonna mpewo ki zino bakwawukanyeeko osigadde bwomu kati mukazi watu wa musajja watu osigadde bwomu yongera okukola Kiwanuka oli yennyini ali omuliro atuuka ekiseera jje okitegedde abantu abasinga empewo zitambulira ku ani atukkiriza ani anaagumiikiriza empewo bugumiikiriza empewo si bugagga muleke kukola mpewo nga osuubira omusaala n'okuzaazaamu amagoba ssente z'oteeka mu lubaale aziwandiika naye lubaale lugendo okitegedde kakati ono yabuuzizza ku njawulo ey'omuzimu n'omusambwa omuzimu ngukunnyonnyodde omuzimu gwe gulina okukulaga ebintu bye gwakolanga omuzimu omukulu olwana nnyo ne guvaayo gwe gulina ennyanjula n'ennambiko eza lubaale gwe zaakongojjanga okitegedde kati emizimu tulina emizimu gy'abajjajjaffe gitakyalamula ku mutwe jjajjaffe bwaweza emyaka nga 2 oba 15 waliwo wobeddya nga abazzukulu tebakyasobola kumanya wa gye yaziikibwa bajjajjaffe abo bagenda ne bakola training n'ava mu bw'omuzimu n'adda mu bw'omusambwa oba mu bw'ejjembe kisinzira training gy'akoze bajjajjaffe mu bw'emizimu abaakolanga ne batuukiriza ensonga bongerebwa amadaala ne bongerebwa ennyota nga takyajja kulinnyanga muzimu emizimu gye tufuna gy'emizimu ejjajjo jjajjammwe n'ajja n'agamba nti maze emyaka 9 maze emyaka 8 nga nazaawa temukyasobola kunfuna gye ndi eyo gy'emizimu egiba gikyayogera okitegedde waliwo emizimu egiba tegikyayinza kujja ne kugaa nti nze muzimu nga ne mumukola mutya temukyayinza gumanya kati ebyo nonna byekwese mabega w'emisambu egitatera kulinnya ku mitwe emisambwa gibaayo eyo ng'era bw'onoogenda mu balakisi n'osanga ab'amagye bootera okulaba ate ng'eriyo ab'amagye g'otasobola na kulaba ku luguudo naye nga w'amagye kakati ne gavumenti ya lubaale bweri amayembe agalinya ku mutwe tumanyi namuzinda kiraalire jembe erya lukoma jembe ebyuma namalere lubowa namuzinda nalubowa nambaga baani n'abalala betumanya abejjenjero n'omwana omuto bamanyi kyokka ate amayembe gawera baasi nga 8 amayembe okitegedde era ejjembe bwe lijja likugaa nti nva buziizi ebuziizi ke kala akaddako okuva emagombe okitegedde emagombe tuyitawo ku lukuusi kyekyalo okuteekebwa abafu okusimibwa entaana weekoma lwe lukuusi ku lukuusi omufu oyo emyaka gy'amala ku lukuusi awo emyaka tugambe 9 8 10 15 ku lukuusi awo aggyibwako n'atongozebwa okudda ku kyalo ekirala adda ebuziizi okitegedde olwo ayongera ennyota ava mu bw'obuntu afuuka omusambwa oba ejjembe training okitegedde era kyova olaba nti abantu abasinga obungi abalinyibwako omuzimu nannyini nsonga balinyibwako emizimu gya mirundi ng'esatu omuntu abako olubalo olubereberye asooka n'alinyibwako omuzimu gwa jjajjawo gwasamiranga emyaka 10 emabega nuganze nalina kasuubiza nge najjanjaba nga biki omuzimu ogwo gubaako we gukoma
bw'oba otambuza olubereberye omuzimu ogwo ne gudda ku bbali kuba gubeerako ebintu n'ebirala bye gutaamanya gwo bye gutaakola wadde nga yali musawo yasawula yajjanjabanga yakeberanga yavumulanga naye alina ebintu by'ataakola kati ogwo omuzimu ne gudda ku bbali ogwo omuzimu ogutambuza akaseera nga gukuwa ennambiko zaagwo bwe zituuka we zikomye nga gudda ku bbali ng'ate wajjayo omuzimu omulala nga guga nti nze mmaze emyaka 50. Omuzimu nga gujja kugamba maze emyaka 50 gubeera gulondeddwayo eri guba tegukyali muzimu wabula omuzimu ogwo gwe guba gutegeera ensonga zino zaatandika zitya amayembe gatambula gatya lubaale oyo yatambulanga atya nga gwe guyina ennambika esembayo namba 5 mu kisaawe baaka akuba baaka yasemberayo kutuuka ku ggoolo kasita omusala n'agwa wansi oba ogenda kuba mu katimba ggoolo kati ogwo muzimu ogusembayo emizimu wano nagisobola okujja ne kuganze nannyini nsonga biki n'otambuza ate ne weewuunya nga guvuddewo ne wajja omulala ne gugamba nze nannyini nsonga ogwo nagwo ne wekanga nga guvuddewo ne wajja omulala ne gugamba maze emyaka 2,000 okitegedde ne omuzimu ogwo guba tegukyali muzimu wabula ekiba kigujjeeyo ensonga z'olubereberye bajjajja babajjanga bakongojja lubaale tebaazitegeera kubanga abantu abasinga obungi badde basamira busamizi ne bakola ziikasubi kati ekitundu ky'entabaalo kyaliwo ku mulembe gw'abajjajjaffe ekyasa kiri mabega nnyo kati omulembe ogwo guzuukuse buzuukusi kati emizimu gino egizze gikongojja empewo zo gyategeera bw'okwata ekiddugavu kino n'okisiba mu lubuga oluddugavu n'osiba mu mugogo n'okiteeka wali ku bbali ng'empewo zijja kati bassenkulu abamu ne bannankulu abazze bafa mu mirembe gino gye tuvuddemu gino 1960 1980 1940 kati abo bonna emizimu egyo tekisobola kulambulula nsonga za lubereberye kubanga bo we baakulabangako ekizikiza oba ekirangira ekikulu oba ekinene nga bakutuma olubuga oluddugavu ng'olusi basiba mugogo olusi emikolo bagikolera ku ttale olusi nga bagamba ekintu kino kitwale mu nsonda ofune wookiteeka olwo baalabangamu ekitambo nga bagamba ekitambo kino kye kitudde mu kkubo ly'empewo kimale okudda ku bbali empewo zino zisamirirwe kati omwaliiro ogwo bajjajjaffe abo abakongozi abazze babeerawo okuva myaka egyo gwe bamanyi kati we bakulambulako we bakulambuludde ku bye baakola babeera nga abakuwa entandikwa ogenda okulya nga wajjayo omuzimu gwe gugamba maze emyaka 6 ogwo gwe muzimu oguba gusobola okukugirayo kye tuyita okudda ku lutembe olutembe tebategeeza gino emizimu egizze gisamira olutembe bagamba olutembe okuddayo ku muzimu guli omuzimu gwammwe mubereberye nga tegukyalina muzimu gwafuuka musambwa ne gudda ne kukugamba nze ndi muzimu nze nayitibwanga gundi okitegedde naye ng'omuzimu ogwo si gwa jjenjero buli kaseera tegusobola kujja okitegedde gujja lwa nsonga nnene ne gujja ne guwa ennambiko ne gukwebaza olwoba okoze nnyo okuleeta omuzimu ogwo gw'emyaka 6 okitegedde bukyanga aseerera emyaka 6 takyalina muzimu okitegedde kati ogwo gwe muzimu okitegedde amayembe galeetebwa buleetebwa musajja mukulu Muwanga yasooka n'aleeta amayembe agasooka ne gamujeemera ng'era bw'owulira okutondebwa kw'ensi nti Katonda n'atonda zimalayika ezaasooka ne zimujeemera n'atonda malayika endala ate zino malayika ezaasooka teyazitta malayika ezaasooka ezaamujeemera yazirekawo ng'eggezesezo ly'ensi okitegedde egyo gy'emyoyo emibi egikema abantu mu lubaale tetulina myoyo mibi mu lubaale tulina emyoyo emirungi n'emibi emyoyo emibi gye tulwanyisa okuva wera ne bw'oba ofukamira ku byoto ogamba bajjajja nge bamuzigirewo emyoyo emibi gidde ku bbali emyoyo emizadde egy'ekika kyange ginnyambale kati emyoyo emibi si gye giri mu lubaale era abantu abalowoozesa abantu nti lubaale ye sitaani bakola bubi ebigendererwa byali byakutusuuza byaffe emyoyo emibi ne mu lubaale mwegiri n'osanga mu lubaale ng'akemeddwa emyoyo emibi mwegiri okitegedde era tusamira emyoyo emibi egyo gidde ku bbali emyoyo emikyamu egikutuma okukwata omwana wa myezi 3 emyoyo emikyamu egikutuma ogende webereke ku nte emyoyo emikyamu egikutuma ogende obbe osime ennyumba ya gundi emyoyo emikyamu egikutuma okunywa enjaga ey'olutatadde okutamirukuka okukola ki ebintu ebyenjawulo okukola ebintu ebitasaanye ebintu bya mbyone egyo gy'emyoyo emibi kati lubaale akola ebituntundu bibiri lubaale atuddemu ekitundu eky'emyoyo emibi n'emyoyo emizadde bw'oba wajeema emyoyo emizadde gidda ku bbali n'oteerwa emyoyo emibi era ne mu nsi bwe kiri ensi etambulira ku myoyo ebiri Katonda atambulira ku myoyo ebiri kuba Katonda yagitonda Katonda alina zimalayika ez'okubiri ezitaamujeemera ate Katonda alina zimalayika ezaasooka ezaamujeemera ne zeegulumiza
n'azinyigira teyazitta yazirekamu mu nsi zisaasaaniremu libeere eggezesezo eri Omukama Katonda. Kati ne Muwanga bw'ali, Muwanga yaleeta abasirikale abalina okukuuma ensi, bwe baatuuka eno ne bafuuka mukoko ne bamujeemera nga ne bwabawa amateeka tebakyamuwulira, teyabatta. Okitegedde, n'addayo n'aleeta abasirikale abalala. Abasirikale abo ge mayembe amazadde, kyokka amayembe ga kifaalu ne bw'ogenda alina kifaalu era ejjembe eryo lyogera kiraalire Namuzinda Lubowa Lukoma biki. Kyokka n'ejjembe ezzadde era nalyo lyogera amannya bwe gatyo. Lwaki? Nti amayembe ago gonna ga Muwanga. Bw'amala okugaleeta amayembe aga kifaalu gezeseza era ssomero, era abasinga obungi abanoonya lubale mwe basooka okutambulira. Kyokka amayembe ago abantu tebasobola gaawula. Abantu bwe basanga omusawo aggalawo ng'ateekawo olutimbe mu mulyango aggalawo bamuyita wa kifaalu. Si buli musawo aggalawo nti wa kifaalu. Abasawo basamirira ku nnambiko z'abajjajjaabwe. Jjajja wajja n'amusaba essabo lya nsonda nnya, n'amusaba amayembe gawanula ku mutwe. Amayembe gowanudde ku mutwe galina okulamula ng'oluggi oluggadde, kubanga bwe ganaba gakwata ebyokola ku bazzukulu, amayembe ago tojja kumanya mu kimwe gatambulidde. Oluggi olulina okuba nga luggale, kuba omuzzukulu ono agiddeko ebyokola biyinza omukwata n'afuumuuka. Omuzzukulu asobola okudduka emisinde ne mmunoonya n'abula, n'agenda n'agwa ne mugga oba n'agwa mwala n'afa, ate omusawo ono n'afuna obuzibu. Kye kisibyawo essabo. Ejjiini nga lyakutte bulungi omuzzukulu ne mulitiisatiisa, ejjiini lisobola okubagula omuzzukulu n'afuumuuka emisinde n'agenda n'agwa ku kiti n'afiirako. Kati kye kisibyawo essabo eryo. Si buli w'osanga waggale nga baggalawo nti ago mayembe ga kifaalu. Amayembe ga kifaalu maawufu. Alina kifaalu abeera atta, alina kifaalu emirirwano tegyeyagala. Mayembe gaba gakola effujjo n'okusaanyaawo ebintu. Amayembe gaba tegeebuuza, tegagoba nsonga. Okitegedde? Kati amayembe ga kifaalu mulekere ngaawo gakubaganyangako ebirowoozo. Abasawo bangi abantu babamazeeko emirembe. Omusawo yakolera ku nnambiko za jjajjaawe nti zimba essabo lya nsonda nnyaggalangawo nga tujjanjaba abazzukulu. Abantu bamukolako akatabo ne baga nti oyo alina kifaalu naye nga si kifaalu. Abasajja ne mubamalako emirembe eyo ku byalo. Okitegedde? Toyogera nga ku kyotamanyi. Amaaso tegakulaga nga kintu gwe n'okyogera, kate n'okyogerako mu pabuliiki. Okitegedde? Kubanga ebyempewo ebyemyoyo teri abimanyi. Ebyempewo bimanyibwa nnyinibyo. Linda jjajjaawo akugaanewo, akugambe nti awo si watuufu. Jjajjaawo yalina okugamba nti abo balina kifaalu, so si ggwe kuba tomanyi. Oli gye yasamira ne jjajjaawe gye yamugambira nti amayembe gange galina kuyisibwa bwe gati, tewamanyaayo. Okitegedde? Kati mu mbeera bw'etyo. Kakati amayembe amaleete Muwanga ge yaleeta, amayembe ge mayembe amazadde, kyokka twasigaza eggezesezo. Ejjembe lya kifaalu gy'emyoyo. Amayembe galimu emyoyo ebiri, emyoyo emizadde n'emyoyo emirungi. Okuwona emyoyo emibi n'emyoyo emizadde. Okuwona emyoyo emibi olina kusamira. Abantu balina okuddayo ku nnono. Abantu battiŋŋana, n'osanga oli ng'aliŋŋaŋŋa nti obulamu bwa banne bubwe, oli n'amutta n'amusalako omutwe oba oli n'amukuba ebyasi. Okitegedde? Kati awo gali amayembe Muwanga ge yaleeta agaamujeemera gaba geeriisa nkuuli. Abantu gye bakomye okusuula ennono, amawanga ag'enjawulo gawulira abantu battiŋŋana nnyo okutta munno, kaafuuka ka mmere kyakunywera ku caayi. Okitegedde? Amayembe agalinnya ku mutwe galeetebwa buleetebwa, kyokka tulina amayembe agatalinnya ku mutwe. Tubannyonnyodde omuntu emyaka gy'amala ku lukuusi emyaka 10, 12, 15 n'ayingira process endala. Process endala tandika okukola training oba ya misambo oba ya mayembe. Si buli misambwa gy'owulira ku mutwe nti gyokka gyegiriwo era gy'olina. Emisambo bw'ogenda ogigattagatta oyinza okugatta baasi 8 oba amayembe, kyokka abamu baali bantu. Era ejjembe lisobola okujja ne ligamba nti nva mu Luwanga, nze nva mu Luwanga, nva Buziizi. Buziizi kiri mu ttaka, Ebuziba kiri wa Mukasa. Nga bw'owulira ennyanja nti ennyanja erimu empompogoma, erimu enjazi, erimu biki. Empompogoma ezo ziwagamiramu obuwanga. Oluusi abantu balina omuntu wabwe yagudde mu nnyanja n'ababulako n'atabula. Ezo ze empopogoma za Mukasa, eyo gye tuyita Ebuziba. Okitegedde? Ebuziba ewatatuukwatuukwa, ewala ddala. Ne Mukasa aba n'empompogoma Namumira. Mukasa alina waddira mu katundutundu ka Walumbe naye amira alya. Okitegedde? Naye aba n'empompogoma. Buli musambwa gulina obuyinza era buli musambwa gulina we guddira mu Bwakizza. Kizza yaani kye kirongo ekisooka, buli kabaka akiyina ne Kawumpuli akiyina. Okitegedde? Buli musambwa gudda mu Bwakizza, ne waba Mweyana Bwakizza obusangayo.
ewa Muwange, ewa Kawumpuli, ewa Kabaka Bulamu, ewa Kabaka Ndawula, ewa Kabaka Mukasa, ekyo kironge kyane ekyekyejo we tuyitira omusambwa mu bwannantawuuna. Okitegedde ebyo byonna mulina okubimanya. Yono naasulako musule lwaki simuvaako yabuuzizza enjawulo omusambwa tuli binnyonnyolako olulala omumanyi ono naye ayagala nnyo olugambo. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.